neze nazimba amaka amanene nga gano woogalaba siga nti ngeetaaga nsula mu kisenge kimu nvuga emmotoka emu ate nsula ku kitanda kimu naye amaka gano ekyaganzimbya kulaga bannayuganda nti bikola ki bisoboka n'ogenda mu Amerika mwenna mbasiba babeere ebweru kizibu okusanga amaka agalinganga agange ogasanga bagaalu batunga amabale ne kulaga bannayuganda bannange nti ne wano tusobola okukola ki ekiri eri ne wano kisobola okukola ki ne bagagga bannange abalala naali bakubiriza mukole ebintu wammanga ebigumya emiti emito nga Oluganda lugamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira abaana baffe bonna bwe banayesanga nga bagenze bweru laba airport yaffe eri bize baana bakadama bonna bagenda. These are young people singa tubatadde mu direction ya agro processing and value addition tusobola okulaakulanya ensi eno naye kugamba tubalaze nti wano tuwali future ndi mu kuzimba ennyumba eringa White House Okwetebe Express Highway lwaki zimbye office ya agro processing ya Ham Agro Processing Industries ngeringa White House kuba tuyina obwongo obulaga nti America yiwali buli kimu nzimbye White House eyo obalaga nti exact a replica can sit in Africa and in Uganda mufuna obugumu ogite kugambe nti ni Uganda gyeri omuntu n'abeera agikulaze mu firimu ogamba ane wali tugiina ekyo kyokka kirongoosa ku bwongo bwabaki bw'abannayuganda tulina okukola ebintu bwantu wammanga ebibugumya obwongo bwa emiti emito gy'abannayuganda okubalaga nti Uganda teganye buganye kulaakulana oba tunafumiitiriza kimala na kwagala nsi yaffe kimala okulaba nga tuteekamu ebirowoozo n'amaanyi n'okufumiitiriza okumala okulaakulanya ensi yaffe n'okwekulaakulanya ng'abantu.